Kyeyune 59, Kisanja 15. Atwala ebyokulonda mu disitulikiti y'e Mubende Ferdinand Tumwesigye Mulekezi yalangiridde Michael Muheereza Ntambi wa NRM nga ssentebe omulondo wa disitulikiti y'e Mubende wakati mu kuwakanyizibwa babadde avuganya nabo ku bululu obuvudde mu ggombolola y'e Lubimbiri. Nga ku balulu kugenda mu maaso, Pafradito Kyeyune awaddeyo okwemulugunya kwe eri akuliddemu ebyokulonda mu disitulikiti eno ku bululu obumu obwavudde mu ggombolola y'e Lubimbiri mu Kasambya olw'obuvuyo bwabadde mu bifo eby'enjawulo ebyalondeddwa mu ggombolola eno nga yeegala ebyavuddeyo babisse ku bbali. Kabamba Ame Primary School those two polling stations, look at a very big voter turnout, which was not the fact on ground. Over 1,000 voters turning up to vote on two polling stations. The army took over these two polling stations, and our polling agents never had a chance even to deliver the DR forms they were meant to deliver to us. So we also pray that those two DR forms are put aside at Kabamba Army Primary School. I have great concern for the electoral process, but I don't have the powers in those circumstances to nullify the results. Kyeyune yategeezezza nga bwe waliwo DLR fomu eyakoleddwamu emivuyo kyokka ow'ebyokulonda Tumwesigye n'amusaba obujulizi obukkaatiriza byayogerako n'akomekkereza ng'amuwa amagezi agende mu kkooti. So, this is just your word. Mr. Kassanda, can you deliver this to that table? Because we shall not allow such kind of actions in Mubende anymore. Which is clear and absurd. Cyprian, presiding officer. Okay? So guys will come to court. Take him to court. He will answer these charges. So I will go ahead and tell those results that they were sent to me. Gyebyagweredde nga Michael Muheereza Ntambi yalangiriddwa ku buwanguzi n'obululu emitwalo 3 mu 2052, Pafradito Kyeyune ng'afunye obululu emitwalo 26 mu 589. Vincent Musime Kisanja yafunye obululu omutwalo 18 mu 583, ate olwo ye Judith Mbabazi n'afuna obululu 10 mu 406. Naye njagala kwebaza Abannamubende era mbasuubize nti ensonga yaffe gye tubeerako ya ttaka. Duli twagikolako era tuzze tugikola mu myaka 5. Naye ng'akkiriza ng'omuntu mu bigambo bye nti ensobi azirabye kubanga tumulaze ku zi DR forms ezimu nga presiding officer we asazaamu ebyo ebyabadde bigenda ku maaso ku polling station ebyabadde biroopeddwa abakuumi baffe ab'akalulu n'abisazaamu nga tayagala kulaga nti zi polling station ezo amagye gazirumbye ne gasobola okukola kye bayita ballot staffing. Mityana Joseph Loziga wa NRM yeyameze banne n'obululu emitwalo 307 mu 778 n'addirirwa Anmalia Lugendo n'obululu omutwalo 18 mu 1019, olwo Gerald Kabanda n'asembayo n'obululu 3000 mu 8 mu 94. Nangiriddwa tugenda kugaadinga very jealously tusobole okuweereza abantu bantu. Ndi musanyufu nnyo nti bampadde team sokka empanguzi na the Honorable Judith Nabakooba, nina the Honorable Segumile Kibedi ne Honorable Henry Kamyamakungu, nina n'ababaka balala babiri nga chairman wa district Busujju waliyo Karwanga ate ne municipality mulimu zaake. Era twagala okubategeeza nti tunaba kituuse ku service delivery tujja kutambuliramu banaaba batuwagidde. Bano ng'obaggyeko n'abakiise ku disitulikiti nabo balangiriddwa okuva mu magombolola gakola disitulikiti y'e Mityana 17 ku bakansala 39 abalina okubeera mu kanso. NRM ewangudde ebifo 33, NUP ebifo 5, kimu tabadde na kibiina. Kassanda Drake Sembuse wa NRM yawangudde obwa ssentebe bwa Kassanda District n'obululu emitwalo 312 mu 456, n'addirwa Muhammad Bulego wa NUP n'obululu omutwalo 13 mu 907. Olwo ye Fred Kasiezimulo wa DIP abadde ssentebe wa district eno n'afuna obululu 3000 mu 338 bwokka. Akanasobola okugula ggulu. Kiboga abavuganya ku bwassentebe wa district babadde babiri okuli Kalunda Nsiro wava munno wa NRM awangudde
yafudde n'obululu 2,417 ate ye Musa Kibiranga owa NUP n'afuna obululu 7,858. Geno Samuel Ssemugabo wa NRM yawangudde n'obululu 2,015,838 n'addirirwa Dr. John Mpuga atabadde na kibiina kyonna nga yabadde ssentebe wa disitulikiti eno nga yafunye obululu 1,936. Olulyo Ronald Kakooza Kajemmere n'afuna obululu 3,058. Babula Nalweyiso agafeeyo ku Spark TV.